Galagi n'ekibanda ebyabengeye bya Nanabi Steven ng'omuliro guno abatuuze bagutegedde ku ssaawa 6 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abadduukirize bagezezzaako okukola ekisoboka okuzikiriza omuliro guno nga tegunnasaasaana wabula nga basiiwa nsaano ku mazzi. Amasimu nga gali kuba bayamba ku obuyambi obwabeerewo twakendeeza ku kye tutaasaako nga tikikakola ki tikikasobola. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke atutegeezezza nti we bafunidde amawulire gano baasitukiddemu ne bakola ekisoboka okuguzikiriza. Era twagaana okwebaza factories za Nile Agro, Tasco ne Nile Breweries. Nabo bayina ebyuma ebirwanisa omuliro so basobodde okutuukawo fena omuliro ne tuguzikiza. Ebintu bya bukadde byo tebyalutonze omuli n'obulamu bw'omuntu. Kirungi poliisi yasobodde okujja n'etaasaako kye yasobodde naye mwafiiriddemu omuntu omu mu muliro. Aye okuziira okufuluma omuuka n'ogwakoze eki nga takasobola kuwera ndowe muliro biki. Kituma atutegeezezza nti wadde ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso kiteeberezebwa okuba ng'omuliro gwavudde ku masanyalaze era wano waaviiriddeyo ne yennyamira olw'abantu abatandika zi bizinensi ne bateerinda njeganga zino. Abantu babeerenga n'ebyuma ebisookerwako ebirwanisa omuliro nga fire extinguishers kubanga omuliro ng'oggyeko bomu ebaluka omulundi gumu oba amafuta emiriro egisinga gitandika mpola. Abamu ababaddemu n'emmaali yaabwe bagamba nti wano we babadde basibidde olukoba nga bafiiriddwa bya nsusso. Kati ffe nga ab'essomero twali tuleese furniture zaffe zakola desks ne computer desk ne dining tables ne byonna twabadde tumaze okubiseetinga nga bisigadde gatta. Ebintu ebisinga tubaire twewola tulina abantu baali batuwaddiridde emirimu tukola byonna byafiire tuziranga eri yonna gye tuyinza kuba nti oba nze nga kamwa koogera nabaire n'endigi 30 nga diri ku finishing dona dayiriremu so ezira kye tusobola kutaasa tuzayakolera kuba ebintu twetukola ekyemisana ekyeigulo kuba esaawa bazaire baife nibaganda baife basoma batuza mirimu gyetukolako alina tubesingirako ogwo lunaku tukeeraawo kukola Okulya kyendisa abaana wendi kutoola ka school fees aye mpegano kusigalire muzigo.